Tamale Mirundi Junior bw'omala okuziika muzeeyi ku Sunday eno nkusaba olinnye ennyonyi esooka okuva mu Uganda ove mu Uganda immediately ogambe bye bye to Uganda. Bw'onoolemerako 2024 olabika togenda gimalako ku information gyenfunye n'abantu abalala basatu bw'oba oli mikwano gyabwe baweereze vidiyo eno. Franka Gashumba mpuliriza va mu Uganda. General Otafire ne vice chairman wa NRM gwe bayita Moses Kigongo muve mu Uganda immediately. Bagenda bawa obutwa oba mugenda kufiira mu accident before 2024. Abantu abo abana benjogedde neera already abagenda okukola mission ebyo Muhozi Kanyerugaba ne Balamu babasasula dda abagenda obatta. Tamale Mirundi Junior, Franka Gashumba, General Otafire, Moses Kigongo bwe mutava Uganda 2024 mulabika obutagimalaako. Nze mummanyi ebyange byenjogera 99% sogera kintu nga sikiinaako kibeerako facts. Kyova olaba nzize ngamba Tamale Mirundi va mu Uganda n'agaaniramu naye Mukama amumuze mirembe.